era ng'eddibwamu ku Saturday ku Sunday ku ssaawa 8 ogw'emisana abagisubiddwa yenna. Nziramu okubajjukiza nti eno program ebatuusibwako Sheikh Zayed ow'Emutundwe. Sheikh Zayed oyo Sheikh owakabi alomba dduwa ezimalawo agazibu obuzibu ne otuzibu kwegamba wakulombera dduwa tewali kisigala nga kyekimu mumwettanire wali Emutundwe opposite University y'abasawo neze namba z'essimu zemulaba ku screen abenga abalombera dduwa ebyo ebizibu ebyo ebisiraani bigende amijini misambwa byonna abirombe oyo omusajja wa Allah obenga obera bulungi. Kakati nga sinnaba kutandika program yaffe eno nsiima nnyo okusookera ddala abo bonna abalaba program eno ebule n'ebweya era abampereza obubaka ne muŋŋamba mbatumire ntumira abantu bonna okusookera ddala abali mu mawanga abali eyo nga mukola waliwo eyampereza ka voice note naŋŋamba banayitumireko bamuyita Michelle Muhammad ali Saudi Arabia ne Jen Nansubuga mbatumidde nnyo namwe mwena bali Saudi Arabia abalaba program eno mwangambye si byangu naye katubasabire mwagenda kunoonya ssente katubasabire mukama azibatuuseeko era mukomewo mirembe nentumira mukwano gwange ali awo mande yawe wandege yankutumidde n'abalala ntumidde awo ba Ime, Kyla, Claire, Philo, baby Leila, Michelle kaka mwena mbatumidde naddala abakadde abanzaala mom and dad batumidde nnyo era mwebale muli bakabi nnyo Agi Patrick mbatumidde nnyo era ne nsasira mukwano gwaffe yafiirwako tata we mamaji mukama amugumye kale sijja kwogera luno nakuli ngenda okusookera ddala okwanjula abantu bendi nabo mu studio ekiro ky'olwaleero mbagambye ndi mu baami babiri olwaleero naye ngenda kubasaba beeyanjule mube nga mutegeera olwaleero ndi ne baani kantandike njagala nnyo okutandisa omukono gwange ogwa ddyo kuba gwenkozesa ssebo amannya go ne gy'ovudde nyonyola abalabi baffe. Amanya bampita Pius okuva e Kajansi. Pius tusanyuse nnyo okubeera nawe mu studio ekiro ky'olwaleero. Kali nnyo. Ssebo ate gwe? Amanya gange bampita Ezra Mujuni okuva Kajansi. Muli bakukalo ke kamwaka akagenda ku oluguudo olumuloka olufuluma Uganda n'endege. Kale nsanyuse nnyo okubalaba Pius Ezra. Naye bw'olinasoose okulaba olina erinnya lye waŋŋambye Pius. Gamba sometimes niyo bwentyo wenkozesa Pius. Abamu bampita Pius, abamu Pius, bwentyo we bampita. Okay, oli mwami Mugisu? Ndi mwami Mugisu. Yeah. Oli Mugisu? Yeah. Ovaawa? Kuva Busia. Busia? Yeah. Oli Musamya? Samya eyo tubeerayo naye nga Mugisu. Okay. Yeah. Kale tusanyusa okulaba anyway. Abalabi baffe abalungi tulina ebbaluwa gyengenda okusoma olunaku olwaleero era erimu kwatula nga bulijjo era ngenda kubanjatula naye nga sinnaba kwatula njagala kuwayamu n'omwami ono eyeyita Pius oba Pius mbeeko bye mubuuza ate male njogende mwami Ezra tulyoke tulabe ebbaluwa egenda tutuusaawa. Ebbaluwa si mpanvu ng'eza bulijjo nyimpi naye erina amakulu mazito nnyo era erina obuvune bwe yaleeta ku nnyini kugiwandiika obwevune bwe njagala olwaleero tube nga tuwulira nga sinnaba kusoma bbaluwa yange njagala okubuuza mwami Pius okolera muno mu Kampala oba okolera Busia? Nkolera eno mu Kampala. Okolera mu Kampala? Yeah. Okay, simanyi ojja kwongeza ku ddoboozi abalabi baffe babe nga bakuwulira. Ate ng'era mu kyesisobola kubuusabuusa nti mumanyiganye ne Ezra. Yeah, mmanyi. Bwe kiri? Bwe kiri. Muli ba mukwano? Yeah, tuli ba mukwano. Muli ba mukwano nnyo? Yeah. Kale, kakati omanyi emboozi bw'ejjanga etambula bwete tuba twagala tugive ku ntobo yaayo. Omukwano gwammwe guli gutya gwatandikira wa era guseeyeeya gutya saba otunnyonnyole. Mukwano gwange ne mwami Ezra. Kuba omwava eri omulala ava eno kale tugende mu maaso. Emyaka nga 10
giseewo nga tukolegana tukola naye myaka ng'ebiri egiseewo nasalawo neŋŋamba wakiri kantandika omulimu gwange mbere nga neekosesa okusinga kubanga lindako emyaka 10 mwali mukola wamu twali tukola wamu gwe mukwano gwe mwayina kati nendabanga amagezi ngalina lwaki neesiba awamu wakati nzadde abaana bange njagala nange mbere nga mbakolera pulaani eyaabwe enene esobola okubagasa okusinga nga tuli babiri bawano beewuunya byani kati kusalawo neŋŋamba wakiri kantandika ebizinesi eyange baana bange bwe baba bakula bajja kubanga nabo banyamba ku mirimu gyange gyenkola kati novayo ku mulimu gye mwali mukola ne Ezra notandika ebibyo ntandika ebyange gwe omukwano gwammwe naawe mwami Ezra oyinza okutunnyonnyola omukwano gwammwe guli gutya njagala gye mweyagala oba byonna bimazeeyo oyo omusajja yali mukwano gwange naye kati ate yakyukamu yakyuka ate nange ninkyuka ate bulala kwegamba takumatira nange kati sikyamutegeera ate lwaki wakyuka ate obadde ogamba omuntu emyaka 10 ogiyita mitono sitegeera lwaki agamba ekyo ate mbadde sikitegeera ekyo kubanga buli bwe tusizinkana naye twogera tunyumya naye ate kati kyayogedde kineewunyiza nnyo Okay, kanso kendo zangu leke mukuba olabi kwangu onyize singa kati wakawanga mpise nga simanyi nga ndaba ng'ompise naye mulala simanyi nja musanga ate ensonga ekuyisiza maaso gange mbadde simwagalamu kitegeeza oludda omulaba musajja oyo yankola bubi nnyo yakubba yakugeya abasajja nga temugeya oyina empisa embi gwe musajja gwe nedda nnyabo nze sirina mpisa mbi ndi musajja mulungi era nga bwondaba bwenti owenfaanana era sirina kyonna kyenamukola nga bwolaba bweba byayogera bya bulimba ate bya bulimba nga tannabyogera anti agambye namukola kibi ki kyenamukola wemukola ki yakukola ki singa yabba sente kalekaleko obana abba bintu ebirala naye omusajja oyo mubi era yankola bubi kakati abalabi baffe abalungi anyway nga siibaluyiseyo wadde ebbaluwa njirina